kino kibagamba fena tuli bana Uganda fena twava mu byalo abamu mu byalo gye mwava mu kyasita mane mu nsiko kati mwina Petira twins bino byembala ba muri mawanga simanya Banyarwanda simanya bavandimwe simanya Baganda Banyoro Batolo bya kitumbavu government ya Uganda nesala 50% ku extravagance eriwo line gwanga linzo kulakulana iberanga Qatar Abu Dhabi Dubai oba zine size mugenda mu China ebibigwa byabwe nga Beijing n'ebirala sitwetaga kulonda mu Uganda kati nze mu Uganda ngamba ati abantu abasinga ebisere bye bafiira si balimenti okufa teri muntu asasula school fees mwana mufuru amanya basa manya wachi tusasula tutya amabanja ge tutaalya mu abaana abato musasula amatya amabanja ge mutaalya level of extravagance in this country level of extravagance no bubi mu Uganda temulimu corruption mulimu bubi actually government here inale mukanjiwe the best word to use you NRM eri mu showbiz this country is a joke nene ne gwanga mukama boli tuwaddi tulikwate mwayi mukama tuwe gwanga lino chikomika tonyeza msam radio 7 iraka yabejikuru bo mukama kabaligire kino kibagamba government ya Uganda nesala 50% ku extravagance eriwo line gwanga linzo kulakulana iberanga Qatar Abu Dhabi Dubai oba zine size mugenda mu China ebibigwa byabwe nga Beijing n'ebirala so message eri emunti government eyina okuteeka wembera nti abakozi ba government balina contracts kirala okukatinga down expenses parliament yo gye mulaba erimu abakanga 15,000 nze believing ekisoka swetaga parliament mu Uganda waliwo abaka batagala nkyogere nenze bwe believing bwe tuba twetaze parliament swetaga abaka basuba 50,000 nkyogera nnyo ekata balonda no Dubai balonda no Abu Dhabi balonda no ensezo tezikulakulanye n'ekintu ekirala abantu ever after 5 years tebagala new MP tebagala president mulala abantu ba bulijjo bagala social services malwaliro masomero n'amakubo does it make sense for you people kulonda ever after 5 years nengo bulamu bwamwe tibukyuka ongambo otya nti buli myaka 5 mulonda abakulembeze nga babasuubiza eggulu n'ensi naye nga ebidiba ente mwezinywa amazzi endiga mwezinywa amazzi embuzi mwezinywa amazzi embwa mwezibeera mu ggobe nammwe bwe munywa amazzi kino kiddamu ongambo otya nti every 5 years mulonda ba leaders naye nga ebidiba ente mwezinywa amazzi embuzi mwezinywa amazzi endiga mwezinywa amazzi embwa bwe ziva mu ggobe mwezinaabira nammwe mwe munywa amazzi nongamba muno mutwetaaga okulonda banna Uganda betaaga social services so mu banna Uganda nina gye muli ate tugenda tandika ekintu ekipya financial year etandise okumanya nti buli kitongole bakiwadde sente meka mwabe nakasongola muteeka abakulembeze bamwe ku nninga government yasindika sente bwezitiza kukola kino abe Masaka government yasindika sente bwezitiza kukola kino lwaki ekitongole kino kiremye okukola enguudo bwe munaddawo nga mulowooza mbu okusaba essaala kujja kukyusa obulamu bwamwe mbasekeredde kotandise na bukambwe ate sibadde mukambwe banna ate basekeredde lwaki balonda bakola batya kungu okulonda kulina okukyusa obulamu bw'abantu every after 5 years mu Uganda okulonda kukyusa obulamu bw'abantu nga bana kukyusa obulamu bwa president kubanga bafunye contract endala ne kukyusa obulamu bwa speaker vice president mayor deputy mayor bakansalas n'ababaka okulonda kuyina geared at transforming people's lives singa okulonda okuwedde temwayina mazzi nga munywa mazzi ku bidiba by'ente kwezinywa okulonda okupya kwali badde kuleeta borehole mu kitundu kyammwe yes pakina okuba gwe gwali badde omugaso gw'okulonda abakulembeze bwe kubanga okulonda tekusobola kukyusa bulamu bwange maama wange ekisinga omunyiza kiri kimu ye buli lwalwala ajja Kampala kujjanjabibwa naye nga kugamba emyaka gye7 nga Amini yafuga yajjanjabirwanga Masaka abakulembeze Kalungu abantu bebulijje Kalungu Nakasongola Ekyankwanzi Engoma tebagala ani afuga Kampala bagala enteza bwe zirwala waliwo veterinary doctor nazateninga tu waliwo veterinary doctor nazijanjaba eddagala erikuwa enteza ffe tuufu amakubo malungi
yekyayagala kyokka omulala alina enteze ekyankwanzi kyafa okimanyi amakubo malungi ateeka amatage ku loole galeetebwe wa e Kampala kyayagala mukyala we bwalwala waliwo eddwala erimujjanjaba okitegeera ndowooza amakubo malungi abasirikale basasulwa bulungi abasomesa basasulwa bulungi that's it ayagala birala kumanya birala nze singa ombuuzizza my frank opinion situwetaaga kulonda mu Uganda tetwetaaga kulonda situkwetaaga okulonda kugasa bali benkugambye okulonda kugasa alondeddwa kansala meya deputy mayor ba MPs ne president w'eggwanga teri mulala afuna mu kulonda ati bakulimba abalala bafuna mu kulonda be balondeddwa bano abafunye political appointments ng'abayambi kati abayambi abaali bampuuga nga lop bayina omulimo ate bakyayina mwabatulaba muli kitegeera kino actually nze mwabatulaba abatuuliza kanki bagambe abantu b'omu byalo beetaaga nnyo n'oconcentratinga ani mukulembeze gwe bayina ngero C3 okay kubanga ero C3 yafa ku makubo yafa ku malwaliro n'ebintu ebiki n'ebintu ebirala you get it yes in fact waliwo omwe yangamba mwami Kachumba nti waliwo amawanga ng'abantu babulijjo tebamanyi na ssentebe wa LC3 yani tebamanyi ssentebe wa district yani because tewali nsonga emubeetaaza omuntu kyayagala makubo malungi weegali lwaliro lirimu ddagala weeriri kati omukulembeze abamwagazaki oyina enamba ya Airtel yes ate MTN nayo njirina okola mobile money transactions yes omanyi CEO MTN nedda owa Airtel omanyi nedda you don't need to know him kubanga bw'oteeka sente ku simu zo n'oziweza maama zituuka kyenjagala systems teri muntu asasula school fees za mwana mufulu amanya baasa manya waaki buli lwolaba omuzadde amanyi baasa amanya asasula mu bitundu ayirogenda yegayirire naye omuzadde asasula school fees mufulu tamanya baasa you get it accountant tamanya tayinza mumanya nze simanyi CEO MTN owa Airtel simumanyi owa Stanbic Bank simumanyi owa Standard Chartered simumanyi sente ze nateeka mu Standard Chartered gyeziri lwaki mumanya n'abantu bwe bali badde unfortunately ebyo civic awareness mu Uganda eri low civic education mu President Museveni yagijjawo deliberately abantu bebeera politically informed batekinga the right decisions nkiddemu abantu bebeera politically informed batekinga the right political decisions fe tulina faamu e Masaka ontegeera nze kyeneetaaga veterinary doctor Kalungu ente yange bwerwala maama wange bwakubira vet ajja agijjanjaba I'll give you an example waliwo ente yaffe yali nafu nefuno eggwako neba neggwako nenga njiraba nafu eyagala okuzaala nsangibwa ndi Masaka nesindika omwana n'alema nekubira dokita nemugamba nyambojje yajja ku speed n'agizaalisa singa tiyazza gizaalisa ente eyo yalifudde n'omwana ne gufa kati bw'obeera mu bino ebyekitumbavu ebyawongo ng'ogamba mbu waliwo aloga faamu eno okiwulidde waliwo aloga faamu naye nga teri mulogo kubanga dokita etuukira mu budde kati nze mu Uganda ngamba nti abantu abasinga ebiseera bye bafiira si balimenti okufa afanga obudde tebunnatuuka yes dokita akolako ali qualified eddagala bakuwa tuufu ye waali dokita oyo kati kankuwa example ku Saturday nali sewulira bulungi ku Friday nga mpulira ndi munafu nakino kankyogere nze dokita nzijanjaba musajja musoga bino byembalaba muli mawanga simanya Banyarwanda simanya bavandimwe simanya Baganda Banyoro Batoro byakitumbavu kino kibagamba fena tuli bana Uganda fena twava mu byalo abamu mu byalo gye mwava mukyasitama ne mu nsiko kati mwina Petra twins dokita nga mugamba kebera buli kintu kyonna nga kebera nga running tests zonna nga bazirwaninga zonna nga ziri negative everything kakati nga tunyumya nga tutuuka ku AIDS HIV sirimu yangambye nti mu Uganda abantu abali HIV positive bali 5% njagala mu calculating 5% eya 49 census yatulimbye mu babazi bameka 45 million ekyo kya bulimba kubanze nyina mikwano gyange buli gwembuza bakubala tibambala
buli gwembuuza bakubala tebakubala nange ne family yange yona tebatubala sebo mikwano gyange aba census buli out of 10 friends I have 9 tebababala aba yubos ne muganda wange kungu gwenkola naye showa nagambe his entire family tebakola ki tebatubala kakati ezo figa mwazijjawa both sides side ya mchala wange tebababala nze ne family tebatubala ne wange mama wange ne nabati babala tebababala nene nabala baku Serena nga balaga president nti omulimo gwe bakoze tekukola ki kati ezo figures mwazijjawa kakati Dr. Nangama nti Mr. Gashumba mubeera ku radio yamba abantu kati obulwadde obukyasinze okuluma abantu 75% lifestyle emmere gye mulya abantu bageze balinga enjovu obulwadde nti kati 75 ku ndwadde ziri ze bafuna kakati ziva ku ndya ne lifestyle sirimu okusinzira ku kitongole kimazibwa ku Mukenenya mu ggwanga atugamba tuli 1.4 million abalina akawuka 1.4 million waliwo nangambe naffe wano tebatubala ne mulala this country is a joke this country is a joke nalabe President Museveni nga atalikawo akakiiko kaovasinge URA nakakulemberwa David Karemera ku TikTok Zampata waliwo Zampata ali kutuka agambye nti oba bagamba nze erinnya lye Zampata ku TikTok can you imagine naye ate following Gashumba nze social media handles zange zonna ziri mu mannya gange Frank Gashumba n'ekifaananyi kyo ate mwirabidde nti zino embase zetugendako kati nazino bazisaba social media handles ono yangambye nti oba bagamba nze ye Zampata erinnya lye yani Zampata today wali State House Revenue Intelligence and Strategic Operations Anti-President nga katereddwa okureinforcinga monitoring ya Uganda Revenue Authority emirimu gyayo n'okulwanyisa obukenuzi mu tax administration. President Museveni teekawo n'ekitongole ky'ovasinge Minister ya Internal Affairs ne Immigration. Units zaateekebwa buli wamu. Aziteekewo anti yasayo mulembe gwa units. Aziteekewo gavumenti yaffe bw'enejja zonna tuziggalewo. Internal Affairs bateeko ka unit akalondoola nga bakoze mu URA kankusese nze ndi mu wa musolo the level of customer care the level y'abakozi ba URA empuliza gye bawuliza abawi b'omusolo singa n'ekitongole kya immigration mu Uganda bwe kiwuliriza abantu baffe abasaba passport ne national ID we would live in a lovely country. URA oba baagala oba tobaagala bawuliriza bakwadvisinga wano wakoze ensobi kino kikole bwoti kubanga mujjukire bannayuganda balivinga in constant fear. I'll give you an example. I think 70% ku bantu abasaba passport mu Uganda sibe bejuliza forms ezo sibe bejuliza abamu ba bloka abamu bano bakadeidei bo mu kibuga najuliza omuntu form ya passport nga musobi nga 10 kati ono omwana bwagenda okusaba passport abanga akutte bomu erimu mistakes. Lwaki omwana ono tomuwuliriza n'omugamba wano wakoze ensobi ddayo okole bwoti? You get it? Kyetugamba nti singa tubadde tulina systems eziyamba abantu twalibadde tuli mu ggwanga eddungi ennyo. So bw'oba osazeewo okuteekawo unity overseeing URA teekawo n'endala Internal Affairs egy'overseeing nga president bwe walonze mukwano gwange General Lweru okwoverseeing Teso Karamoja regions nga ate zina ba state ministers zina ba RDC nakyo kishokinga ate nga ne mbaka wa parliament ate nga mbaka parliament asubira okola oversight ngera asasula olwekyo president yaga state house control nti facilitate him ya mutufu agenda akole awonzikiziganya ne president Lweru aweebwa sente ng'omubaka okitegeera zino operations eyamuwadde zibiri beyond obubaka okitegeera ndo but the question is Teso ina minister Karamoja ina ba RDC ina ba Diso ina baki ate yagiwadde omuki omuntu omulala nga muyina sente asitwina eggwanga terina sente nga tuli mu kudiibuuda bwetyo nkoze sambi Uganda actually government NRM kanjiwe the best word to use NRM eri mu showbiz kweraga Uganda yense enjavu eyagala okweraga ng'abalangira ba Saudi Arabia
ye Uganda tuli baavu nnyo netwagala kweraga tulya muserena tukola ki bangambye adde ekyankwanzi ng'oyinza ogamba factory ya Toyota eri kyankwanzi buli Land Cruiser gye baalagira gye yabadde pana ababadde kyankwanzi pa minister ne ba accounting officers bonna gye babadde buli Land Cruiser gye baalagira buli motoka yakwejalabya yabadde kyankwanzi kankubule buli minister yabadde ne motoka emu buli minister era government ye mukebo enejja teri minister alina kusukka motoka emu ate motoka ezimu bajja kweguliranga neegulire Ruto ebijewo Kagame ba minister balina motoka bbiri tebalina President Paul Kagame buli minister abane motoka eji Rwanda emotoka emu owulira nze Rwanda njogerako with authority kubanga ngendayo minister motoka emu President wa Rwanda Kagame abeera mu convoy ya motoka 4 cars olumu zibeera 5 owulidde sebo njagala kulaba ku bino byoyogera Rwanda tebasaba visa omudumizi w'amajje ge Rwanda abeera mu motoka eji n'omusirikale we ye CDF owulira bamuyita CDS ne wano osanga RDC nga ina nezikuba ennyonyi level of extravagance in this country level of extravagance n'obubbi ekirambeegayiddemu abali mu activism y'okulwanyisa obulyake temuddamu okukozesa ekigambo corruption mu Uganda temulimu corruption mulimu bubbi looting corruption eri kuba n'abapoliisi abakukuba kusaba y'ebiri bali mu eyo kuli enguzi munyago actually ekigambo ky'enguzi tukirekere poliisi bakute traffic offense munyago kubba andi wano kiri kyoyogedde bakita entitlement oli kasitaba mulondanga minister bijja kukyuka agamba ekifo kijirako ebyakyo entitlements motoka 3 watugamba nti ne girlfriend balina amamotoka agabawerekera agakulembera yes ate tikiri kuba girlfriend n'abali mu opposition waliwo omwana abaana babanene babiri babandaze buli omu asasula gumu 3 abaana babiri buli omu asasula $1,13,000 asasula school fees taamu $1,13,000 ze miliyoni nga 5 buli taamu because you allowed them abo minister basinga mikwano gyange nengenda mu office gaabwe nenseka n'okuseka bali mu kubba no there is no sense of service delivery ate bwe tubyogerako Mbuga Shomba he is not a patriot tayagala gwanga lyo ayogera ebikyamu yatayagala ki ensi bwefa the more you expose the dirt gwofuuka omulabe w'eggwanga buli woyanika ebikyafu NRM President Museveni yawamba Masaka I think I was in P5 ne batwashuwalinga ffe bakulembeze b'enkya mbufe bakulembeze wali mu P5 aga Frank Shuma ngoli mu P5 you will be the leaders of tomorrow you are now 40 something anyingidde 50 nyingidde kati utafiira we mukiriza bavubuka mu stand up ine gwanga lyammwe musasula mutya amabanja ge mutaalya utafiire made a brilliant statement tusasula tutya amabanja ge tutaalya mu abaana abato musasula matya amabanja ge mutaalya kungunze nyina amabanja era nwana nenga service nga gamu ne ganfukire kya because I secured those loans abaana b'omulembe guno lwaki musasula amabanja nga agabbya agagabbagalala kyenabagamba wano luli era tafira kyogedde mwe mubba 10 muleeta 1 ate tafira wakoze ensobi tebaleeta 1 babba 100 baleeta 1 tafira ngayogera nnyo abantu banyivu otafira ali mu government yene so what bantu bangi mwe balinze bangi bembeera nabo nagaga shumba simu zo ziriwa zino tubereko tuziteeka tunyumye freely si buli muntu ali mu ggwanga muno nti mubbi there are many innocent sincere people in this government there are many. Unfortunately, the system you never swallows. Well, but my Museveni, actually, bajita batya olusirika lwawedde retreat yawedde jokusande eyaba minister bano with Mr. Museveni vowing teri kuddamu kuwa bond eri abalyake abali benguzi yaweze yazzemu okuwera sibwe kusosenga awera ne yazzemu nawera kankubuuze teri kuddamu kuwa bond babbi oba
bail fine ate extravagance okwejalabya njagala ngambe in the next 5 years teri kuddamu gula motoka mpya yes njagala ngambe teri kuddamu workshops zino simanya benchmarking n'ogenda ku mukolo gwa government nga buli akantu akalimu kali branded bupeni buli branded bu t-shirts opapula ezo zonna sente olukungana lw'abakazi olukungana poor women in development lwaki muluteeka Serena emunyonyo abakyala abaavu abanoonya okujja mu bwavu olukungana speak resort munyonyo Kampala Serena Hotel bandi lutaddewa gye bali mu lutwale gye bali ekyamuliibwa ebukomansimbi ennakasongola ekyankwanzi ebusoga mu lutwale olukungana abantu gye bakola ki gye bali nti mwogera ku nte mufunye mutya breed zente ennungi ne mugenda mu Africana nze ngenda mu conferences ezo ng'omanye ekirimu the latest laptops iPhones Samsungs perfumes ebalagira amasawa ag'ebbeeyi nga ge gali mu conferences ezo nga bw'obuuza buli muntu akubulira kyankwanzi weeri ku maapu oba kalungu I bet my hand tebamanyi nekkuba erigendayo nembu balwanirira bwavu mu bakyala ng'ekiri ebweru ba bodyguards waliwo n'omuze omuno gwatandise mu Uganda mwabasirikale ba IGP CDS General Muhoozi nyina ekyo kinnemye okutegeera ennaku zino abasirikale abasajja ba bodyguard nga their principals are female batuuka ddi okukwata ensawo zaabwe ensawo kikiriyo bazikwata n'osanga RDC nga bodyguard we musajja nga RDC awuwa mikono bwati naye nga bodyguard we akutte ensawo ye handbag n'oyingira mu supermarket n'osanga nga bambi bodyguard ali mu kusindika kagaali ka munene bodyguard yono wabeerawo emergency n'akuyamba atya mukama wange General Muhoozi na kino kimu kikwateko IGP byakagaba n'olaba omujego mukazi aina a male bodyguard yakuta akasawo ke oli ali kasimuke ali mu kuniigira akasawo handbag nini ne gwanga mukama boli tuwaddi tulikwate mwayi mukama tuwe gwanga lino sanity must return byonna bikyuke bana Uganda mulina omuzo gwekubako enjawulo ku buli kintu nze neewuunya waliwo ebintu ebikyannemye okutegeera oba nkaddiye bukaddiyi simanyi obeera otya nga weesobola naye nga eddagala lyewejjanjabisa oyiyaliyiiye omanyi ezo pharmacies emulaba oba study kyeyakolebwa I think there was a study yakolebwa mu Uganda muno ne bakizuula nti amadagala oba I think 64% ku madagala agali mu pharmacies mafu oba tigamiitinga standards za kujjanjabwa niyo sanga omusajja alina akeedi 2 mu Kampala ng'ali ensi gyeko magulu obudagala mu pharmacy emmese mwe zisula zibuukira kitegeera oyinza otya okubanga oyala kuzimba ekintu ekibeerawo emyaka n'emyaka n'ogula ebintu ebiyiiye ojja kusanga ekintu kya Uganda baati let's say ebbaati ya mutwalo gumu 8 nga lino eriri feke lya gumu 7 oli n'agula eryogumu ameka akasambu so bw'oba oyagala okugula ekintu ekiri authentic abaana bo n'abazzukulu kye balisangawo gula ebintu ebikoleddwa Uganda baati teri walala babale nnyo Mumigasho mu lunaku olwaleero eggwanga lya Rwanda ligenda mu kalulu abantu bonna okwetolola ensi eyo bagenda kuba balonda obukadde obukutuukiriza 10 bwe bawandiisa okwetaba mu kalulu kano abavuganya bali 3 kuli President Paul Kagame kennyini kabwejumbira mwaka gunaweza emyaka 3 ng'akulembera eggwanga lino waliwo 3 RPF emaze mu buyinza emyaka 3 emyaka egyasooka si yali afuga yali bizimungu okitegedde RPF emaze mu buyinza emyaka 3 jukira President Kagame I think yamalako emyaka either 7 ba 9 nga Vice President byanjawulo okitegedde RPF emaze mu buyinza emyaka 3 ajja 12 mugumu 12 gye emyaka emeka neera yakulembera RPF nga bava wano byanjawulo kulembera elebo outfit n'okubeera president
ndo ne bwabanga ali vice president aba wala nnyo n'okulembera eggwanga anti twogeranga goga nti ng'akulembera. Okay, either way emyaka 3 nga RPF ng'agikulembera ng'eri mu bukulembeze bw'eggwanga eryo bamuvuganya bali babiri okuli Frank Habineza owa Democratic Green Party ne atalina kibiina Philippe Mpayimana. Paul Kagame 2017 yafuna obululu ebitundu ebisoma mu 98 waliwambuuziza emmotoka ezaweebwayo ku covid zaalagawa abaana babbye eggwanga lino bazaalagawa dabo kabine empya badonetinganga waliwo omubaka opposition eyagijjiramu ku NBS nalina show gyengenza okukola yonna ngamba muganda wange ebyenso bimanyi kyolabye kirabe ne toyogera naye wabula nange ekyamazima ekibuuzo kyo nkyebuuza eggwanga lina eggwanga basa mwe bannayuganda kino kankyogere ne mumala mumanyi okubbibwa okuli wano ow'embaza jaggikwata ow'akasepiki akakube mwesiimye nnyo abatamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga muno mwina emirembe fe abakimanyi tufuna enkanyanya lina eggwanga gagga sente n'abaana bamekese sente bantu babbye sente n'ogenda mu kompawundi y'omukulu wa gavumenti ng'alinamu emmoloka 9 nga zonna za gavumenti ez'emmoloka zaali badde mu byalo nga ze ambulance ze zaali badde z'aba district veterinary officers ze zaali badde za district medical officers zibakozesa abantu bazitwala basekinomu bazitwala really bazitwala kati oyogedde nti president mukambwe nnyo ku bali b'enguzi yaweze fine njagala nnyo bali kavalinge ebintu bano ababbi be babba nga bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo kyenjagala ababbi let's walk the talk. Njagala kungu bwakwatibwa nti yeetaba mu kunyaga ssente z'omusolo CMI yiso CID nekakasa nti molo eno eri entindo eri mu mannya ga Faith Kiwalabye naye amazima gali nti si Faith alina oluganda ku mubbi oli nga bayita Faith mama tukwebaza okuba nti nno oli muntu akulaakulana twagala okumanya ennyingi zaayo n'enfulumyayo Faith sayinza kudda nkeera asobola bano abanyaze eggwanga lino sente bazikweka mu mannya g'abantu abalala okay tubadde ombuuza ku Rwanda badde ombuuza kibuuzo ki balonda leero jo bannansi b'eggwanga lya Rwanda bawanga lyebweru waayo balonze across the world ne bano mu ggwanga lya Uganda balonze waliko embassy ya Rwanda ekitante nabadde ndaba kano Rutabana nga tugamba nti abanyarwanda bali eligible mu Uganda okulonda abaki bannansi b'eggwanga lya Rwanda bayite Rwandans kakati muwulire njogera Luganda wulira mwe baganda bange abanyarwanda abali mu ggwanga twaleta ekigambo ky'abavandimwe ye confusion gye twali tugezaako okujjawo muwulire ddamu nga bw'oyogedde abanyarwanda abali eligible abali ki abanyarwanda nze ndi mukyakuli mu maaso oli muvandimwe ekyabavandimwe kyakajja ndi muki oli munyarwanda munnayuganda twawula atya ye confusion eyo yes kino twakyogera abaagala okuwuliza with an open heart they bought the idea of abavandimwe bannansi ba Rwanda abaholdinga passport ze Rwanda abaina national ID ze Rwanda bayitibwa baki kyogere banyarwanda gashumba muki munyarwanda you see how confusing it is yes I agree very very confusing kubamba denyo abanyarwanda abali eligible abaki abanyarwanda waliyongeddeko abanyanda abali eligible abaina national ID ze Rwanda ne passport zawa ze Rwanda kati abambanyi nakukyusa bannansi b'eggwanga ly'e Rwanda ne baganda bange olumu abayi migration yawo mbasaasira it's too confusing. There is a country called Rwanda and there is a nationality in Uganda or there is an ethnic group in Uganda called Abanyarwanda. It's very confusing. Katika nchikuterereze nze bannansi ya Rwanda Rwandans abakola emirimu egy'enjawulo mu nsi Uganda beetabye mu kulonda eggulo kiddemu nga bwenkyogedde kiddemu damutulize bannansi ya Rwanda bannansi b'eggwanga lya Rwanda bannansi b'eggwanga lya Rwanda abaina passport ze Rwanda abaina national ze Rwanda abaina passport ze Rwanda abaina endangamuntu ze Rwanda beetabye mu kulonda kw'ensi yaabwe ku kitebe
ku kitebe kyabwe kwembase yaabwe e Kampala nalinyeeyo buli muna Uganda wabate wetagisa kenda mirundi agamba nti maya anzala mwaba migration abakijjanya abantu baffe mwalabyeyo ku baana abasaba passport nga balonda wali nalabye bannansi ba Rwanda bokka. Thank you. Bannansi ba Rwanda eggulo kunaku olw'Essande bagenze ku embase ya Rwanda e Uganda ne baparticipatinga mu kulonda okubensi yaabwe. Bannansi ya Uganda Abanyarwanda bajja kwetaba mu kulonda mu 2026. Otegedde? Ffe kiva twatandika ekigambo abavandimu nga kitugezaako okukola kiti Omunyarwanda azaliddwa e Uganda abeere muvandimwe asigadde e Rwanda abeere Munyarwanda. Wakyo bwe kyajja. So mwabanyana mukiwulidde aba migration bakiwulidde bali ku radio wano kati bali wano bawulira kubanga amazima gatandikira wano. Ate tibabalimba nti mulina office gye mujja ogenda mu ntiisetiise okujjako mujja kunzita bussi ate ne bemunanzita Abanyarwanda nga Gashumba bangi nze Gashumba ninga nga Mandela yali official face ya ANC Gandhi yali official face y'abanyigirizibwa e India Luther King yali face y'abaddugavu. There are many Gashumbas outside there. Okay. So never munakola mutya sigenda kusirika kwongera ku high level of discrimination eri mu immigration allowance. Kankole bwenti nzije twokere ku Rwanda wabadde obulango kuba bunyi nnyo leero olabika wabaddeyo nolaba campaigns wezabadde. Yes. Nakulengo ziwandika na ku mukutu kwa X. President Paul Kagame anasobola okudda oba Bahabineza n'Empayimana bamutwalaganya okusinza ku kiwalabye ng'oliero na mu campaign. Nga tonna bakugenda mu kalango. Nga tonna genda mu kalango. E Rwanda teweetaaga kulonda. Kagame byakoledde e Rwanda teweetaaga kulonda. They don't need to. Tebeetaaga kulonda. Rwanda eringanga Abu Dhabi, eringanga Qatar, eringanga Dubai. Rwanda yensenjavu, Rwanda yensenjavu, Rwanda gemaka amaavu. Nga taata wamakago alabirira abaana be ne famire ye. Tukome mu bulango. Nekide mugumutule. Rwanda yensenjavu, Rwanda gemaka amaavu. Naye nga nannyini makaago taata wa makaago afa ku baana be. Abaana bamusiima. Abaana bamusiima ku katona ak'ekinaku akasala kaafuna ng'omusajja omunaku akaddiza abaana be. N'abatwala mu masomero amalungi, n'abajjanjaba, n'abambaza obulungi. Ye Rwanda. Abazadde mulekeraawo okufosinga abaana okukola kosa abaana ze bataagala. Abazadde bw'ofosinga omwana okukola medicine abeere dokita beba dokita abaleko obuwambe mu mbuto z'abaana mu bantu bagenda okulongoosa kubanga calling yesi gyeri. Wakimukaka bukasi. Calling teri kintu kyenkana calling. Teri muntu akola mulimo nga tagwagala gukola bulungi. Okitegeera ndowooza. N'abayimbi mu Uganda be mulaba eyayingira mu kuyimba lwakubese bufosinze ayimba byasanze. Okay. Ba kamilioni abayingira mu kuyimba out of passion era amaloboozi gaabwe mugakola ki? Mugawulira. Okay, well, obadde wali Rwanda. Wali omukwano gwange bawuyita Moses Kankiriho ali mu America ngambye in the US there are Mexicans who are US citizens yet there is a country called Mexico. I agree with you. I agree with you. Nenda gayo nga babayita ndaga mu America sokati wali tribe. There's no tribe in the US. They are all Americans. Ne ola bayita Chinese Americans, Black Americans nebirala. There are no tribes in the US. But in Uganda mulimu tribes. They are over actually mu constitution ya Uganda tebazita tribes, bazita ethnic groups. They are over 54. Obazituse mu 60 kakati. Fe tugamba sirabangayo mu Uganda gwe bayita muna Kenya. Oba muna Tanzania, oba muna Congo. Kati go convincing out abantu ti oli Munyarwanda ngate wali ensi gye bayita Rwanda. I agree. Engeri zo kaji twakiulesewo kujjawo confusion eno kwe kutandika ekintu ky'abavandimu. Ate tebagamba nti twakivaako no. Kati mind yaffe 24 hours eriku our rights. Our rights. Banyarwanda should be treated like Baganda, like Banyankole, like Basoga, like Batolo. Because we are all Ugandans. Ate fena tuli mu Uganda okusinzira ku constitution ya 1995. Okay. Okitegeera ndowooza. Ekyo emisolo tugiwa. Bw'agamba nti tuli banna Uganda.
kyajja kitya nti mu buli kulonda tulonda? Kino ekibuuzo nkibuuziza nnyo buli munene kimulemye okuddamu. Mu kulonda we ya Ugandans, okulonda bwe kuggwa ne batuyita non-Ugandans. Ate namwe abavandimu abanyanda bampuliriza, never togezangako ku naturalizinga bw'ogula obutuuze mu Uganda. Tokikolanga. Omuntu ogula, abantu abagula obutuuze mu bamanyi non-Ugandans. Munansi wa Rwanda bw'aba ayagala okufuuka munna-Uganda asobola okunaturalizinga. Omukongo bw'aba ayagala okufuuka munna-Uganda he can naturalize. Omunakenya bw'aba ayagala okufuuka munna-Uganda he can naturalize. Naye gwe bw'oba omanyi nti oli mu Uganda, never. Ekifo embayo bw'oba ojjuza foomu za naturalization balina be olina paragraph gy'olina okujjuza nti mentioninga ensi yo. Bw'omala ogimentioninga nti oli munnakenya oba yuwe Rwandan nga bakusaba ebbaluwa eva ku embase ekakasa nti oli wa munnansi waaki w'eri ensi. Kati gwe bagamba naturalizing nga bakuzaala Kalungu, Kakuuto, Nakasongola, ebbaluwa onoogijjawa. So don't even dream about it. No naturalization. We are Ugandans 100%. Kati ntwala gy'oyagala. I will show yange ne bweggo. Wali mu campaign ze Rwanda balonda leero era batandise dda. Kiki walaba na kiki osoobera? Ekisooka ndi mukwano gwa Rwanda ng'ensi. Nyina mikwano gyange bangi abali e Rwanda. Bampita ngende neetabe ku liberation ya RPF. Nengenda mu Amahoro Stadium. Emikolo gye gyali. Kisawo kisufu. Ow'ekirimi agamba kisufu. Kirungi nnyo. Nalaba ebintu biringanga bina ebyanshokinga ku olwo olunaku. President w'e Rwanda atuukira ku budde. Yalina okutuuka ku ssaawa 5, yatuuka ku ssaawa 5 n'eddakiika 3. N'eddakiika 3. Mumpulirize. Yajja n'emmotoka 3, 3 cars. Emmoloka esooka eggulawo ekkubo, Mercedes Benz mwe yali ne Land Cruiser. Ng'ate Land Cruiser both ey'omu maaso n'emabega nkadde simpya si zino ng'ez'abanene ba wano. Bwe yatuuka erambula ennyiriri z'amagye, teyazirambulira ku jipu, yazirambuza na bigere. Owulira? Ekirala kyenala kye napiikinga mu interest, alabika alina kye yalaba ekitaagenda bulungi. Ne mulaba ng'ayogera ne CDS ye CDF weri ne IGP, kubanga nze nsobola okusoma dimina y'omuntu. Alabika alina kye yalaba ffe kitutakola ki kye tutalaba. N'atuula. Before nga tanaba kutuuka, waliwo bana bakuba engoma traditional whatever drums, it was amazing. Ekirala ne bakufuula ne bayimba oluyimba lw'eggwanga. Oluyimba lw'eggwanga lw'e Rwanda ne baluyimba. Ekyokubiri ekirala ekyansanyusa, kwaliko beemusi baali 3. Official spokesperson wa Ministry of Defense bamuyita General Vanga. N'omwami omulala n'omuwala be baali boogera. N'omukyalo omulala. Ekyanshokinga mu byonna, omuwala eyayita president ayogera ali 27 years. Ayogera eri ensi. 27. Bulire. Lwaki akushokinga? Ekyanshokinga emikolo gy'ekkololo. RDC we Kampala ayogera. State Minister n'ayogera. Minister Presidency n'ayogera. Prime Minister n'ayogera. Vice President n'ayita President. Tisaabira be Rwanda. MC ndayira nga atya Katonda. Yayita President. Sebino mbugundi otuyitire gundi. Tekiriyo. Gundi ayita gundi. Tekyaliyo. President Kagame yayogeredde dakika 26. 26 minutes. The entire event yamala ndoza 2 hours ngewedde. Nze nali ndowooza wakyali ebirala nti emikolo giwedde tugende. Tebaagawula muntu mmere. Tewaliyo mukyera. Ne buli muntu yali atudde nga waliwo akacupa k'amazzi. Ne tugenda. Ekyo kyenalaba ku olwo. Salabayo pate kala. Nga bino tulaba nti mukolo gwe NRM. Ndayira nga ntya Katonda be mannimba Katonda mpa ekyoza. Salabayo muntu ayambadde fulaga ya RPF mu Amahoro Stadium. Mukolo gwa ggwanga. Nze najja manyi tugenda kuva essaawa 10. Logera mukolo gwedde. Ekirala basi. Bannange Muhoozi nkwegayidde Kayini Lugaba CDF muganda wange my brother. Nja kikwegambira Muhoozi sigenda kiteeka ku gundi ku. Naffe katukifune. Nja kimugamba Muhoozi yennyini. Nja kimugamba kansi. Tubbire ku kiki walabire. Kansirikire. Kaakati omukolo ne guggwa. Ne tufuluma. Bajjenero bonna tebajja zino mmoloka zammwe zikuba obugombe.
babalekera mu mabasi naye nga amabasi gali ge balagira nga gano gola be Europe agatambuza Lionel Messi ba Cristiano Ronaldo mukone gugu gebajiramu si buli omuntu yane motoka no parking wali kakati mikwano janga bali bampise ne bangamba gashumba yagala nnyo necha nti yes tugende nakulanga ovuga akagala samu yango sotta Kagame Rwanda niya Kigali aina ekifo kye bagazeti nze abantu bagenda okuwumulya nga balaba Centenary Park je mwatunda ekifo kinene bakikolamu abantu bavugira obugaali boboko oye ovuga bugaali ekiri muli ekira kye bakoze nawandikira Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ne musabe ekintu kino myaka ng'etaano emabega tebakikola President Kagame ekifo Machas kifo bavugiramu obugaali n'ekibira massive bali mu kusimba mu buli kika kya muti ekyali kibadde Rwanda si muti gwokka na buli kika medicinal plants Rwanda bakizudde nti ensi bwegenda bweti emiti egyaliwo emyaka 10 oyinza ogunonya notakola kino tagulaba so bakigazeti nze for medicinal plants nenge kisereke picnic place navuga akagali nengamba yi mukama wano nsolo kusulawo nesagayo bana Uganda muna Uganda omuyampa ne $10 nama ngamba gashuma nsaba kunsonyiwa nti kiki bulijjo yogera ku nseno nga tulooza olimba otegeera ye Kigali je kugambe nze ntambudde tewali nsi tewali kibuga mu Africa wano kiri clean like Kigali tekiriyo ekirala tewali kibuga kina miti nga Kigali tewali kibuga kya Kakiro nga Kigali okwaka etaala ekifembayo mu aba traffic mu mpulirize kano ate nako nakagala Uganda ovuge moloka nove mu nyonyo ewa traffic nakuyimiza kabaragala no yimirira no tukensambya nakuyimiza no yimirira no tukemengoma nakuyimiza no yimirira no tukenasoma nakuyimiza no yimirira ebata kiriyo akola batya kiribo ekiti government ya introducing cameras ziri all over bobo inavuga 60 novuga 75 kamera ekulaba ekuba ekifaananyi within 3 minutes bakuwereza ekifaananyi kyo ne speed limit ye wabuse mu simu yo ne bakwenda kusasula ticket yeyo bobera necklace novuga bokuba tickets tewali wa traffic nti aja bakuyimiriza nga tibategedde waliwo moloka eziba civilian number plates ezitambula zina micro sensors kaste picking a number plate ya kunti oyina tickets zotana bakuyimiriza zotana bakusasula ojo kusanga wa traffic massa akuyimirize nga banabe moloka eno mu notify nti moloka bwete ja ebanjibwa benga byabazungu Kigali ke kabuga kali mu Africa nenga kali menti kubera Europe olya Kigali ke kabuga kali mu Africa kali menti kubera Europe kubafa abatambude Europe we know kubanga byogera ndabyo byabazungu nnyo biri wona lwenzira yo ngenda gena nawe okomo byeyogerere emmotoka za police ze Rwanda ziringange moloka za abagole wano kunyirira Volkswagen zize balagira saloon otegena ndoza ekyo ekibuga city obo kubakala nkutwale kulale ya za Kagame ze nagendako bino byenjogera biri Rwanda wano ate bava wano era nzo omuntu bwagamba mbu President Museveni kayina vision that's a lie there are many visionary Ugandans mu gwanga muno abasobola kulwaninga eggwanga lino mwekamba mining ekya President Paul Kagame yali ne President Yoweri Museveni era be wamba Kampala namulonda kubera deputy director wa CMI oba DMI kuranka ya major Kagama ava wana Uganda ngali kuranka ya major nagenda mu America okusoma Kansas whatever military college banene balumba Rwanda balwejema bamuta 2 days into that battle Kagama akoma we Uganda na taking over olutalo bakugamba mbu tasanganga ko maje gali worn out moralo olwalwejema oyo ngara PF rejemo kufa yes Kagame yawamba Rwanda ngali 33 years I think 33 or 36 you get it kati gongamba singa Kagame yasigala Uganda twali tegedde potential ye there are many people who can run this country there are many people never bafiridde muno you get it bali shielded kino nkimaliza nga kibagamba nga tonna bakulambula Dubai Cape Town Paris first visit Rwanda ekirala nga sinaba ku point eno etale Rwanda zaka border ku border ku makubo
ovuga okuva Kigali paka ku boda ya Burundi ngetala zaka novuga okuva Kigali paka Goma nga zaka novuga okuva Kigali paka Gajitumba nga zaka bino wano atana tambula yatenda okukola ki nyina okufumba kakati tudde nkubuli ebyengera bya Allah omanye byo byagala nnyo soko byongereke wala bati Allahu akbar bali abantu be balagira ekigali Allah bali abayina zine ensingo nga ngali noga nti ona ina amagumbo batagayina bali Kigali wano munyumbiza Allah wala bati gwe by the way emirundi egimu lwembadde Rwanda abantu bambuuza lwaki ndi munyiivu Rwanda onyiiga ekinuma ensenjavu GDP yayo bwegikomparinga ne Uganda lwaki esobodde okukola ebintu bino bana Uganda baagala emizannyo njala mugendeko mu Amahoro Stadium mukomparinga ne Nambole ya mweno simple omanyi kwe kivu n'Amahoro esinga Nambole emirundi 10 emirundi 10 mtu akamalo kola atenga n'Amahoro Stadium simpya zonna bali innovating ki renovating egisinga nafi twakamaza oku renovatinga omanyi lwaki eri teri nguzi teri bubbi eno buli kamu kugamba Kagame n'ategeera nti kungu gwe wabbye ssente neyamanyako bamuyoola neyamanyako teri ggwanga likulakulana na ku level ya bubbi ebuli wano tekiri line ggwanga gagga naye abaana bamekese ssente wano ene ggwanga gagga line ggwanga gagga naye abantu babbye ssente tebatugamba wano nti abantu parliament wetukira okuteeka enjawulo mu budget 20% ya 67 trillion twagibalanga 60 trillion bakumiranya yes ezibububwa line gwanga gaga o mundaga yetala tugende Kampala road lero ekiro tubale tale zaka Kampala road wano kulumu etale zaka mu kibuga Kampala 38 years of NRM 62 years after independence Kampala linganga kisangani olira gambe gwanga likuze kumwe bannakyalo actually omuntu agamba nti gwanga likuze he's a villager but boboli global citizen naye aboogera bino bakulembeze bakole ati babalimba mmwe bebi kituufu wakimanyi ekintu kyokka Uganda kyesinga Rwanda kyekisaawe kino kye bali innovatinze eky'Entebbe ate jjukira Kagame ali mu kugulawo ekisaawe kye bakita Bugesera airport ekipya kijja kuba tekimanyi sina bakirabako n'ekisaawe ky'Entebbe kyo bakikoze kinyuma kirabika bulungi kapati kamu sagadde kwogera ako kaki kapati kaki n'ebimuli bikaze ekirala aba immigration b'Entebbe ku kisaawe sebo muganda wange Brigadier Johnson namanya nkwegayiridde aba immigration ngo exitinga Uganda bali happy you can recommend them aba immigration when you exiting sikwe kufuluma gwanga bali jole nebo boy komango Allah oyinzo gamba babaje Somalia bakambwe bazibu oba bakabajja obatuuka ku bonna balingesa kiddamu aba immigration ngo exit kidda mu Luganda ngofuluma Uganda bali so lovely bali so bali customer care abo giteeka ku 55 naye ng'okoma we Uganda oyinza ogamba bano babeirifu be batadde wano kiki kandi imagine abantu abayingira eggwanga n'obayisa booti takusekera nako munyiivu passport yo kati kankusese kankubulire luno nasembi ogende Rwanda otegera level of customer care passport zango usually beera covered mu covezo owa immigration yabadde very polite nangamba sa nsaba kaveno njikole ki njijjeko agiscanning ompulira eyo customer care nemugamba it's okay agiscanning nanzijjako engalo zange nengenda nebwe nabadde nkomyewo omukazi yasise passport yange mu kikava kyayo ngedda bwe twakunyulanga ebyoya by'enkuku n'obusungu obuyitirivu zembalabaawo namanya ani omulala gowa jeno gowa naye yali awo Entebbe no never pangsala actually by migration officer on the arrival in Entebbe mufune aba customer care aba national water
bemwamuleta abayigirize abantu babakwata batya yasse passport yange mu kigundi kalinga amanye engoko Allah ye mubi engalo mbi engalo zilinganga za magalo passport yagisse bubi mumpi alinganga simu kadi kuze mirundi mingi kiki kye walaba ku campaign za Paul Kagame anga sina bagenda yeyo ensi gye bayita Rwanda esolo teeka wenteekateeka bannansi baayo across the globe ne balonda lwaki bannayuganda abali across the globe bo tebalonda Ugandan diaspora ate bangamba mwe basenga no contributing a center ku economy y'eggwanga wano they contribute some money a lot of money Rwanda bannansi ba Rwanda abaava wano ne badde ewaabwe bakkirizibwa embase zaabwe across the globe ziteekawo embeera bannansi ba Rwanda ne balonda bannayuganda abali mu America abali e Germany abali e Canada abali e London lwaki bo tebakkirizibwa kulonda mu bannayuganda abali ebwere ogugwamu ngubalekedde ffe tuli ku lutalo luli wano wansi kakati bw'oba oli Uganda ng'olowooza President Kagame akaluwa kakwatamu wetaaga kusabira tuyite Pastor Bujingo Pastor Serwadda bakwateko 98% mu kalulu abataka kuteemu kati kankubulire nze naliyo okwagala President Kagame bannansi ya Rwanda ke bamwagala ng'alabiseeko kiringa ng'Abaganda wano nga Ssaabasajja Kabaka alabiseeko yengeri gye baagala General Paul Kagame nyina ekiga kyeredde bagamba Kagame bwe yatuuka mu Amahoro Stadium emmoloka ze bwe zayingira okusaakanya okwaliwo kwalinganga nti Lionel Messi oba akubye goal mu World Cup Finals mu kisaawe bwe manimba Katonda ampe ekibonerezo nkiddamu bwe yayingira mu kisaawe essanyu abantu lye baalaga liringanga nti Cristiano Ronaldo akubye goal Ronaldo wagwanga ki Portugal yes abansi ba Portugal essanyu ne bakola ki balaga twavuga okuva e Kigali paka Bugesera it's around 60 miles from Kigali ulira nga batimbye pate bazita batya pate colors wale kya bakita okay pate colors souvenir ebintu ebyenjawulo okuva e Kigali paka Bugesera kukubo you want tell me abo na ba Dr. Lingi laleyo gye naliko ekyo ninyweleka abantu 15 mbulirayo omuntu wano clips nziina nayo nenkyagala ate kyakye nayiga Kagame bw'abeera Bugesera RPF party eye Bugesera yetegeka era bakiddamu e Bugesera tewali wano mu secretary general yavudde Kampala simanya NRM vice chairperson no tibas zasombye leadership ye Bugesera abantu babiri be bayogera ne bamuyita yayogerera kikano za 18 abana batandika okuzina amazina you get it so Kagame tebakulima nti akwata mu kalulu takakwatamu abantu bamulonda ekkubo lye twayitako ekiro amakubo g'e Rwanda nga comparinga ng'amakubo g'e Bunyole eno gye bagenda osima amafuta genda bamakubo bwe gatyo okay apulungi bwago kati ekifo ekyo Bugesera Habyarimana ne group ye n'abakulembeze abalala abaaliwo ba Kayibanda gye bali basindika abatuusi wabangayo nnyo ebivu nti bwe basindika eyo bafiireyo era bangi bafiirayo kati Kagame gye yateeka amakaaga n'apu country home nga bw'olwa President Museveni bw'alina Rwakitula yalina statement yakola n'agamba nti mu Rwanda temuli mu kifo kyonna kiri gazetted for people to die era okukakasa nti tekiriiwo nange amaka gange nagasimbawa eno so okwagala kuli genuine ekirala nga sinaba kwerabira kina witness nze wiki gye namaze e Rwanda whether private or public or government abaana abaraninga institutions e Rwanda bali below the age of 35 yes bavubuka bato abo wala abato waliwo office gye nagenda mu bagita RDB ye Rwanda Development Board kyekitongole coordinating investments in Rwanda waliwo omuntu gwe nalina okumeetinga nangamba let's meet at 9 p.m. nemubuuza where in office nemubuuza 9 p.m. office wo mu office nti nangamba muganda Gashumba
wane Rwanda tosobola kufuluma office ngo ina assignment nga togimazi nogi prolonging the following day 9 pm ali mu office ulira echache bangamba nti akulira RDB Rwanda atula mu cabinet tosobola kubanga go coordinating investments zonna nenga toyina kutu mu cabinet simanyo we Uganda bakola ki atulayo Uganda Investment Authority yes atulayo no. No I think line minister yakola ki atulayo ne line minister Evelyn Anite she's a political appointee ne akuli investment authority mu Uganda ya technically yabera in the no akalala ayo tuleba mukizanga batule walo mukyala gwe sijja kwogera mukyala mwana muto muwala muto wamaanyi nnyo Rwanda nga tukyalewo ekiro sawa nga 2 yali akazaala ngamba guys give me just 15 minutes nebasa omwana kati yambala okwebasa omwana nangamba Mr. Gachumba I beg you can you give me another 20 minutes nina report je nyina okufilinga I must file it before midnight if I don't file it I'm fired aina kama laptop ke ku dining nagira olwaji maiza netukuba olwali paka musanvu kwa kiro only the sense of deadline sense of service delivery you are given an assignment lwachi oji prolonging every day no jongerayo kindese ku ngudo ze Kampala zitagwa by the way mwabatuuliriza kamba bulire gana amawulire ekkubo lye bakola erigende mu nnyonyo ku Naamu lyazeemu ebituli wanje ekkubo lye bakola erigende mu nnyonyo ku Naamu summit ebadde wano lirimu ennyanfa Naamu ebadde wano ndoza myezi ebiri no yali wano mu January we are talking about 6 months lirimu ennyanfa nze kuba erikuli empita every day 6 months down the road lirimu ebituli lirimu ennyanfa kati bwe tubyogerako Gachumba talina mwoyo gwa ggwanga kati beetaaga ne bayoola okuva ku I don't know on Rwanda ekirala buli kkuba erikolwa everyday contractor alina okusubmitinga concrete eyo gwakozesezza balina an official government laboratory ekakasa nti ekika kya colas kyewasayininga mu contract kyekikoze ekkubo everyday wano si bwe kiri ate gali bomose tegeza nolwakola ebintu biri substandard impozi akalala akansanyusa sebo omanyi nti first lady we Rwanda ye yajja nga avuga bbaawe kisoboka ekyo ye yajja nga amuvuga Janet nga yavuga bbaawe yajja nga amuvuga kulaleemu ekitegeera wow so byebyo bino byenjogera bigambo mbijje mu bayibuli y'e Rwanda ono Uganda fe tubiraba tutya tubirengerere simanyi bwe mbanjala nnyo ku Rwanda sala comparinga ku Uganda abantu kibabitegeera I tend if I'm nefe bali badde bayigirako abe Rwanda because twali bakulu okubasinga tulinga ababazaala in other words tukyasinze mu paperwork abali batusinga kimu ku implementinga an enforcement ekkubo lyemu nnyonyo lwaki lirimu ennyanfa myezi 6 down the road nali ennaku ezo ngenda Kiboga oba oyo gwe bamugamba kuzimba hampusi oba eryo lirigwa Yesu lwalidda ekkubo ly'Ekibogo baba ali waani osanga buwiribalo 6 n'obutiyo 3 ne katrakita kamu ery'Ekiboga ndoza lijja kugwa mu 2060 naliyita kawo nange nempeyanga nkoye n'ovuga n'owulira ng'ofa n'ovuga hampu kino n'osanga buwiribalo 3 n'osanga n'osala ekkubo n'odda eno gye bagize n'odda eno naye nga terigwa that's about 5 months ago nini eggwanga muliwe muke mulimuwe lino eggwanga nelifuna president no nonsense President Museveni awadde bannayuganda unlimited liberties when you give people unlimited liberties you pay a price for them okay nkugambye buli kuba erikola Rwanda material akolere gwe bakozesa alina okutwalibwa mu government laboratory akonfaminga every single day bidi Rwanda one by the way Rwanda basi kutwala emitwalo 8 tuwetaga kulinya nnyonyi mitwalo 8 era nze singamba de nyina sente
abakulembeze abamu nali batadde ku bus ne walo group y'abana boda boda bansabye bagala genda kulambula kati nja next time nja kubulya okimanyi nti no wa boda boda we Rwanda agoberera ebitaala awa boda boda we Rwanda oyina okuyimirira ndayira nga by the way ndero kulaba pichi nga kuliko omuntu omu nga ayambadde n'ebigundi ne helmet bakutuma empologoma mu national park n'ogituusa e Kampala than okutuma omuntu e Rwanda abeera ku pichi nga tayambadde helmet nkiddamu bakutuma empologoma mu national park n'ogireeta nga namu than okutuma omuntu e Rwanda atayambadde helmet buli muntu alina okwa bakutuma erinnya ly'empologoma envubuka than omuntu omuvuzi wa pichipichi wa boda boda akuba ebitaala bya traffic wabona bayimirira mateeka enforcement yokka nawane Kampala kisoboka enforcement next time nja kunyumiza mobile cameras ze yaleta zeba planting nga togisuubirawo akati muganda ngono kamuddemu nga tumaliriza show jeno muntu yasooka okwogera ekintu kino yagamba nti singa tumanyi nti ogende mu Mombasa kututwalira essaawa 10 owulira nene tuweze essaawa 8 tunaba kutuuka Banda tuina reason of complaining we know the entire journey will cover us 10 hours naye mu ssaawa 10 nga twakatuuka Banda so muganda wange ekiryandongo yes to appreciating General Yoweri Museveni alina byakoze ekyo don't even debate about it webiri ne compared ku myaka 38 bye yali badde akola nakino kakibeera on record simanyi sikola kyoyo musajja ava Malaysia yagamba yakola bwati nti it only needs 25 years and so breaking through 25 years only it's a study actually ngenda ginoonya yagamba eggwanga lyetaaga emyaka 25 o breaking through atoli takulimbanga nti nno tubadde mu ntalo nga tulwana Israeli terwana nakati kyalwana naye kyasinze ku innovations kati muganda ngo ekiryandongo tubadde tugenda mu Mombasa nenga batugambye olugendo lino kumala essaawa 10 ne mu ssaawa 10 ezo essaawa 8 twakazivuga tuli Banda alright tukomewa argument yaffe General Yoweri Museveni aina byakoze don't even debate about it ne speed kwabikola ki kwabikolera musibe bulungi Masaka Radio 8 tugenda gilonchinga mbagambye ekirala bwoba oli Masaka ngoyagala okusula mu ssuuka ze baalagira 7 thread Hotel Brovat